ne bwe munaakola mutya ne bwe munankubajja fanga y'emiggo sirina gwe ngenda kulagaliza ati ate n'ekirala nze sirina biwandiiko nze sirina mpapula sirina byogera ndi kali wali ne bannange bwe nava n'ensaba omuwala empapula ye zaagamba mbu yekebeza era ne bamuwa olupapula ng'alina obulwadde bwa siriimu kubanga wano nze n'abalala bangi bakimanyi nti bwe bakebera ng'olina siriimu teri ddwaliro likuwa lupapula bakutikirawo ku nnyonyono dda ye Uganda oba si ekyo bw'oba oyina akantu ke weekebezeseza ka self testing kit ate tosobola kwewa lupapula yensonga lwaki bwe nagenda omwana namugamba gwe tuwa olupapula gwe lwogamba nti gwe weekebezeza kubanga oli ku manya gaffe okwonoona abantu abatwenyumirizamu bazadde baffe bona bali ku pressure bagamba twakukozesa n'otusiga obuwuka oba n'otusiga obulwadde obuleeta siriimu kati soko balage wano bayitawo batya omukisa gwankudde nti leero lwe ngenda okukola medical yange enziza ku residency visa mwena mukimanyi waneno nti omuntu okukola visa ey'omutuuze wano ya residence olina ogenda mu musaayi bakebera oba oli mulamu oba oli mulamu oba oli mulwadde wano tewali wayingira balage wano tewali wayingirawo nga mulwadde n'avaayo nga bamuwadde olupapula olwa siriimu nti oli mulwadde genda mu bantu bakutikkirawo ku nnyonyi kati byafuuse bya bujulizi ngenda yingirayo nkomewo result zifulumirawo ngenda yingirawo nkomewo n'empapula zange nga banzigyeko omusaayi ensi egenda kumanya amazima nti oba omwana oyo byayogera bituufu nti oba twamukozesa oba tetwamukozesa nti byayogera bituufu oba twamukozesa oba tetwamukozesa nga tuli balamu kati byafuuse bya bujulizi ze ngenda kugya empapula zange nga ndi mulamu naye bw'aba alumiriza nti nno alina be yali yeebase nabo oba yabeerabira oba teyabeerabira oba yeripye kuffe kolerako manyi azijjeyo alage nti naye mulwadde abo banaagenda ne beekebeza nze Katonda yampadde omukisa nti coincident yazze ngenda teekamu visa yange ate okuteekamu visa bamala kujjako musaayi tuyingire Which one I came to do medical? Yeah, I have application. Oh. Disease no nkoze blood ne x-ray bya visa naye nsazeewo mbirage n'abantu bamanye nti intestines omusaayi ndi mulamu n'empiso yino gyawo balabe nti bafumiseewo girengera njagala abantu bamanye nti ebyo ne ebibadde byogerwa abadde samasama gwe mpitako omukuuta agamba wuyo omulwadde abantu bakyagamba lwaki mufaayo lwaki mwerwanako gwe musirika omwana ayogere teriyo omuntu asobola kudda mbuli bwe neyebaka nga lwaita muko wafuluma bagamba baabo be balwaza baabo be basiga siriimu baabo bebaka ku mwana omulwadde kati naye nga bwenkoze naye kuba ebintu byafuuse bya bujulizi nga bwenkoze naye bw'aba avaayo aleete olupapula alage ensinga ye bwali omulwadde era abo bonna bagamba nti baali bamukozesezzaako oba abeemanyi nti baali bamukozesezzaako abatuufu baveeyo bagende beekebeze kubanga ekituufu kiri nti nno omwana buli omu akimanyi talina lupapula lwayinza kujjayo n'alaga ensi nti yeekebezaako kubanga wano tebaali gwe bawa lupapula nga mulwadde bakutikka ku nnyonyono ddayo ewammwe. Assalamu alaikum. Okusinziira ku kyatuusewo last time ku live yange mwakiraba naye njagala okubagamba right now ndi fine and I'm safe era nabagamba mugende mwekebeze sina bwe nagamba nti mulwadde naye nina ekibuuzo kyange kimu era njagala waveeyo abanene mu ggwanga babiri bokka be baba bakiddamu okinabalema okuddamu oba ne bakiddamu obubi nga nkirekera abakommenters ekibuuzo kyange kigamba lisiti y'abaali anjite nkonye abalala oba njireke nabo balwaze abaana bammwe. Simple question. Lisiti etiibwe oba erekebwe tukume ekitiibwa tugireke tukume ekitiibwa. Walya oba tewalya akalalo katadde ekibuuzo ku mulasita omulasita ebigambo kabimulakira nalya kikomaaniina nalingagaye kanukeeyogeza bikikasiya atumba egamba enziramu yomu yeyabadde eyagala lwaki tosirikako mbwa gwe komaaniina kiki kyonkoze kale olira omuyaye yamala okulya somusa emulakidde ti maama ntumye lizaami kati maama yazifunye saamukuteereddewo oyo omuwala mulalu alimba omuwala mulala omusajja yamuleetedde n'okutamatama n'ebigaga walya oba tewalya nalya kikomaaniina ekinazi
nalyaki tiwalya oba tewalya oli mulalu alimba banna mugamba nti naye nti maama antumye ebbalu maama yakola ekitiibwa mu nsi eno maama abonaabona n'ebintu bingi kale olira omuyaaye yamala okulya sombusa emulakidde nti maama antumye lizaabi kati maama yazifunye saamukuteereddewo maama balabye nnyo maama kale abaana ne babeereyo ne bakola byonna mukazi watte oliko otunda manda wakuza omwana wo n'agenda ameketa sombusa bw'atyo oli najja naga nti maama antumye lizaati azirabeko maama yazirabye ate yasituse maama yaziriki walya oba tewalya akalalo katadde ekibuuzo ku mulasita omulasita ebigambo kabimulakira nalyakikomaaniina nalingagaye kanukeyogeza bikikasiya atumba egamba enziramu yomu yabadde yagala lwaki tosirikako mbwa gwe komaaniina kiki kyonkoze kangwe walya oba tewalya komiyaye nalyakikomaaniina naye bw'otunuulira attention to details nga yituli omuwala alimba tosobola kukebera siriimu ne bagamba omuyina muganda wa ne bagamba omuyina nojja ng'owuunyeera abankuba amatooke kasita yayogedde ekigambo abankuba amatooke nentegeera nti ono alina kyayisaawo naye damage gye yakoze ku mulasita yabadde nzise omulasita yawe walya oba tewalya nti maama antumiriza ati maama azaagaza ki tanti ayagala zirabako maama ye yalya naye bamaama obuzibu bwe bayitamu bwebo mwebali kuba bamaama bakabi buli kizibu kyonna tuddukira gye muli buli kintu kyonna nze bwe bangobanga mu ssomero nga kasitambaza nti mutabulika agenze nga maama jabbikola kajja kunzizayo ku ssomero yajja n'okwanguwa aja aleme tegeera bamaama muli babbeeyi musaana ebirungi musaana ebirungi kubawulira senga ebintu ebiba bituufu omuyaaye yatuuse ku lasiti nga yennyina gwalina okujuliza yagale maama antumye lizaati okunkebera maama ayagala sooka laba ku lizaati siriimu waliyo bakkaaliya nga mulwadde nga weebaka naye nga netofuna siriimu tasiiga kyangu nnyo kukebera nga toyina siriimu nga weebaka naayina siriimu waliyo bakkaaliya naye maama siriimu omumanyira nga tonnamufuna anko wange yanga siriimu omumanyira tonnamufuna naye bakugamba olina siriimu ojje ng'owuunye ngaomusonso just omulaba alabika ali ati broken ng'alina omuntu gw'ayagala olumya n'akozesa amannya g'abanne n'abateeka nda duress nazzeemu ne mwetegereza nze nina attention to detail naye bw'otunuulira omuwala oyo tali mulamu bulungi naye ate teyekebezza ayina just kyayisaawo naye nga kyeyakoze rasita edda eswideni eyo fire lutayanga gyali bwe yabeerayo abakazi bamwagala nnyo jjukira yava e uganda ng'alina siriimu yamujja Congo bw'abanga avudde ne siriimu e Congo n'agenda bane ne bamuyiiza bahope mukasa ne bamutwala e Sweden ng'afuuse drunkard wano kati bwe yatuuka e Sweden baamwagala abakazi iyandere yali musajja muwanvu ng'asaba asala backbush ng'alabika bulungi abakazi awo baamulya naye lumu mu pate Sweden luma nga zitandise otambula kubanga fire lutayo agenda okwewaayo nga luuma etandise osatulatinga mu Sweden omusajja kati ng'omuyimbi n'abala n'agamba wange omugezi kayeeweeyo nga bukyali ate jjukira yali ali mu mbiranye ne gavumenti nga ayimba revolutionary music kati awo gavumenti nga nayo mpya ekyatereeza ne beegatta ne bamuleeta wano n'asesitizing ebya siriimu naye omukazi omwe yali affire mu lutaaya mu Kaama yali ali ku mukolo tye ne bagamba ng'alya mmere
nyoba baga nti musajja olumbe lumuli winti lumbe eki tefira ina siriimu wuma zamuva mu ngalo ne zigwa wuma foko byagwa nga tewali amusonzeemu nga tewali yali amwogeddeko naye wuma ze yali akutte zaava mu ngalo ne zigwa oyo siriimu ng'otegedde nti omuyina so omuwala oyo nga nkuwaddako kapuliyambo bw'omutunuulira anko wange yali avuga special we nakasero naye yaŋŋamba nti yali ali awusigala omukazi asomba emmere naye ng'omuwala asomba emmere waliwo owa special amanyiddwa nti ye bbaawe nga womanya emize gy'aba special abo biki abavuga ezo emmotoka naye nga anko wange alya ku muwala oyo mukaama omuwala n'abula mu katale nga takyaweereza mmere baddamu kudda kubika nti olumbe lwaluma oli era banne ne batandika okuwa oli duleeva amabugo nga gwe bamanyi official bbaawe naye anko wange yaŋŋamba muganda wange nakankanira mu mmotoka nga teri amanyi nti nalya naye nze nga mmanyi nti nalya naye nga baŋŋambye nti omukazi yafudde so siriimu si wakwerijjirako osobola mwerijjirako nga tomuyina thats why omuwala ono senga yabadde ajjayo olupapula lwe yasoose okukwata mu vidiyo n'alulaga oli omulenzi nanditegedde kyaliko naye nga wendi abo amabalisita timo tonyiiga teyagambye gwe yagambye bugambi ti munange bankubidde ndisima simanyi bakwogedde nga nze kisima nze kati oyo omuwala nga yansangawo nze nsanga musangewo nga twemiitingawo tekisoboka